Yesu abasajja balabanga ekamala yonna ne bagamba amaato olw'obutimba awannyo waawo ne batandika okutambula ne Yesu. Era waliwo Petero yamugamba nti naye ffe abaaleka ebyaffe ne tukugoberera tuliweebwa ki? N'agamba teri eyaleka kitaawe ne nnyina n'amaato n'amataka n'abakazi n'abaana ku lwange namba 1 ne ku lw'enjiri ataliweebwa mirundi 10 mu bulamu buno obuli okugenda okujja. Era Yesu ky'ayogera agatuwuliriza wano Yesu amaze okufa kiki ekyabaawo. Yesu amala okufa Petero n'agamba tuzzeeyo kukuba lw'amaato gaffe twagalekayo ku lubalama n'obutimba ng'ebyandike bikutuse. Okay, kaakati n'abaana abalala ne bagamba olaba Peter addayo okuvuga ffe tuli kuki nawe ne bamugamba nti tuddayo naawe kubanga Petero ye yali omusajja omujagujagu nani Peter kyeyo yali omujagujagu ne Yesu nga balaba yalina embala n'okukkiriza mu Yesu naye bagamuba Petero agenze kakati okutabala yamude baba bali awo ne bagenda ne baddamu ne bavuba. Okimanyi bulungi nti era baatawaana ne batakwasa bantu era baddamu ne bavuba ne batakwasa bantu. Baba bali awo Yesu azuukidde ng'akomawo ng'abalabikira ku lubalama ng'abagamba abange kiki ekigenda mu maaso ze tetumanyi. N'agamba mwafunye ekyokuliira nti tetunnaba. N'agamba kale musuule amaato. Ku luno tebamugamba nti nno twasuze tutawaana. Ku luno tebaddamu nakugamba nti kale olw'ekigambo kyonna edda. Ku luno bamugamba kantu. Ku luno Petero teyagamba nti olw'ekigambo kyo kubanga amanyi. Petero yali akimanyi nti bw'ayogera bikola. Petero ng'asuula bigonjo amala ogisuula ng'akwasa bya nnyanja era aleluya. Ate bagenda okutuuka emitala w'ennyanja nga Yesu yabakoledde dda breakfast nga yabookedde ekyennyanja n'omugaati ne balyako. Kubira Yesu mukaleza. Ekyawandiikibwa ekisembayo ekyokulabirako kiri mu by'omumirembe ekyokubiri 2 Chronicle chapter 20 from verse 1 tujja kusoma nga batugenda tubuukamu verse 1 verse 14 verse 20. Amen. 2 Chronicle kyekyomirembe ekyokubiri. Chapter 20 verse 1 verse 14 verse 20. I'm reading now. 2 Chronicle chapter 20 from verse 1. It happened after this that the people of Moab with the people of Ammon and others with them decided the Ammonites came to the battle against Jehoshaphat. Then some came and told Jehoshaphat, saying, a great multitude coming against you from beyond the sea, from Syria, and they are in Hazezon Tamar. Okay, which is Engedi. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord. And proclaimed a fast through all Judah. Verse 14. Then the Spirit of the Lord came upon Jehaziel, the son of Zechariah, and the son of Benjamin, the son of Jael, the son of Mattaniah, a Leviat of the sons of Asaph in the midst of the assembly. Asaph. In the midst of the assembly. And he said, listen, all
Jerusalem. And King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid and be dismayed because of this great multitude. For the battle is not yours, but God. Hallelujah. Now we the battle is not yours, but it belongs to God. Okay. Now, verse 20. So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And they went out. Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe his prophets, and you shall prosper. Hallelujah. Amen. I'm talking about believing and trusting in God. In our battles, in our circumstances and challenges, the battle is not ours. The battle belongs to God. Our greatest job is to believe in God so that we can be established. Believe in the word of his prophets that you can overcome, that you can conquer, that you can succeed. Believe in God. Have faith in God. Trust in his word. You shall overcome. You shall be established. You shall be unmovable until you get on the other side. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Katonda bakkiriza mukkirize. Bwakugamba genda okole kino. No why, no how. Tobuuza nti lwaki ate kize kitya. Oba kinaakolebwa kitya. No. Hallelujah. Bwe yagamba Stephen kikumbagayo, I will provide. Stephen nakkiriza nange n'ekitwala kubanga ffenna twali mu mbaga nga tulina okutegekera Stephen mutabani waffe neya muwala waffe Monica. Hallelujah. Naye bwe yakikkiriza nengenda ne mugamba nti ekigambo Mukama kye yakugambe nange nkikkiriza. God will provide. Tewaliwo wadde nseke ey'essente. Nkugamba sente nze ezasooka okumpebwa 10,000 ku mbaga ya Monica nazikwata n'eziteeka mu mikolo gya Stephen ngebyaffe tulinga abatabira nakkiriza ne ngamba okay, God said he will provide. And I want to give you a very wonderful news and report. God provided. Ekya Stephen kyagwa, ekya Monica byagwa, nebyaggwera mu maanyi, byaggwera mu kitiibwa, byatulagulumizizza okutujja ku level n'atutwala ku level endala. N'abaali beewaanawaana katulabe bwe tutaabawagire katulabe bonna ne ku ssawa ya leero tebannanyega kigambo kyonna. Okitegedde waliwo abaagamba tetujja kubaako kyetukola katulabe. Gamba nti baasemba nakyo ye sitaani waabwe kuba sitaani yakola. So maliriza nga nkugamba omuntu yenna eyalokoka olina kukkiriza kigambo kya Katonda oba embeera efaanana etya. Yesu akugambye somoka ogende egindi omuyaga gukusanze mu kkubo otandise kukaaba maama nnya bwe yafatalamye kalatoba yafatalamye agenda kugasa. Hallelujah.
Amina. Kati nze luli yaŋŋamba emabegako yaŋŋamba nga tupima obutebe buno tukola distance tugula temperature tugula sanitizer wuno tuguza obudomola ne sabbuuni